Which kind of court is that? What kind of court is that? Where they prohibit the media? Move! Where? Then you close for good. Then there will be no court. Why? Who are you? Open. Then we shall be here. Can you go back down there? No. They will not go there. Eh? No. Why not? We are not going. What I'm saying, you are very... Which rank are you? I want somebody of my rank here. Talk. Let me see your rank. No, don't Let me worry. look at here. Which rank are you? Which rank are you? Can you allow us to do what we are Which doing? rank are you? Can you allow Let us to somebody of a superior rank than me come here. So you... Freedom fight oyo anajjukirwanga naye mu gavumenti oba naddala ebitongole ebisasulwa gavumenti, ebitongole ebikuumaddembe, ministries ez'enjawulo ezikwatagana n'embeera kwegamba ezinteractinga n'embeera z'abantu aba bulijjo, abeetaba n'abantu ba bulijjo nga bali yuzo, mukyalimu figa z'abantu nga yabo abasobola okuyimirirawo ku lwa rights z'abantu, ku eddembe ly'abantu. Tukyalinamu abantu abavumu we batyo, oba bonna gavumenti egenda ebasosolamu. Oba wakyali abantu abafiirira emirimu gyabwe neyagala afiirire reputation ye, n'akola ekyo kyennyini kyateekeddwa okukola, n'asaavinga ku ki ng'asaavinga abantu, ng'asaavinga ggwanga, wabula nga takisaavinga muntu omu personally nga mukama we, nga buli kyakola asooka kwebuuza eggwanga ligenda kundaba litya. Abantu be batyo tukyabalinayo nga Muhammad Kirumira. Musajja oyo anajjukirwa wankubadde yafiira mu bulumi, naye at least alina gaapu gye yalekawo, ate alina n'ekifaananyi kye yasiigira eri abo mwenna abali mu ministries ez'enjawulo, nti omuntu osobola okuyimirirawo ku kigambo kyo n'olwanirira abantu, n'olwanirira ku ekyo kye weeyama ng'olayira ky'ogenda okulwanirira, n'otalya mu bigambo nga wolaba Kirumira bwe yali akola. Yali musajja mukozi ate erya ntama, aba straight, ali transparent ku kyaba agenda okukola. Oli ku UG Updates TV kosinza okuba ng'otuwuliriza gwe mukwano gwange yonna gy'oli, webale nnyo kwekumira ku mayengo gano. Mmwe abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo, mwebale nnyo mulimu gw'amaanyi gwe mukola, bammwe ensonga lwaki tuweereza ssaawa zino, mwebale nnyo. Mmwe abali ku muliraano e Kenya nammwe mbalamusizzaako nnyo. Wabula ate ggwe atanaakuba ng'otwegattako okubiriza ogende mu maaso obeere ng'otwegattako wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja kuba osobola otujoyininga bulungi ddala, okoonene mu kade okuleetera notification message obutayitwako information yonna. Mbakubiriza mmwe abagenze maaso n'okuba nga musubscribinga nti mugende maaso n'okukoona mu kade temukeerabira, wabula mmwe abakikoze mwebale nnyo, mbebazaamu akensusso. Mbaagaliza olunaku olulungi, mweraba.